سبحانه وتعالى من حيث لا تشعر أو من حيث تشعر. ngomanyi oba nga tokola ki nga tomanyi. nolwekyo barakallahu fikum wa jazakum allahu khairan wa kathara allahu min amthalikum. banange namwe tubebaza era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu abasasule musira okusinzira nga bwe mpulira. Bangambye nti mbagamba abatafunye kyakulya mudde sayidi wali. abatafunye kyakulya bangambye nti mudde sayidi wali. wa barakallahu fikum. kati mbadde njagala kugamba nti abakyala tubasaba mutuyambe ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga mu butuufu tetulina ngeri ki gye tugenda kusoma oba kwogera bigambo bino nga akavuyo kafaanana bwe kati. mutuyambe, twabasabye nti buli ali waali ng'omwana akola effujjo oba akavuyo tuyambeko obeere ng'omukomako. ekyo kiri mu busobozi bwo kyetukakasa, nolwekyo mutuyambeku ekyo. barakallahu fikum. kyetubaddeko baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nti mwe mwerekereza ebirala mwandibaddeko bye mukola naye byonna mwabirese ne mugamba nti nedda katugende mu darusu tweyigiriza obusiraamu bwaffe. ekyo kikulu nnyo ekigenda ewala. wallahi nsaba Allah abasasule musira. abooluganda, ekigambo ekiyitibwa busiraamu al islaamu, ekiyitibwa obusiraamu kitegeeza ki? istislaamun lillahi bitawhid, okweweerayo ddala ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwawula nga tumutongoza. wal inqiyadu lahu bitaa, ne tugoberera amateeka ge Allah azza wa jalla gagamba nga tuli bagonvu. wal baraatu min ashiriki wa ahlihi, n'okwesamba okumugattako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abamugattako. barakallahu fikum. kati bwe tutunuulira ekigenda mu maaso ku lunaku olwaleero oba mu nnaku zino, kugattaku Allah subhanahu wa ta'ala. naam, kubanga buli wozaaza Allah subhanahu wa ta'ala oba omugasseeko ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. seeka yakikonyeeko wano ng'atulaga barakallahu fikum nti omuzadde kyali kyazaala. omuzadde kyali kyakola ki? kyazaala. ebigambo ebyo tubirinayo eno mu shariya, ebigamba nti alwalad, omwana min jinsi lwalid, gubeera mu layini oba mu ttuluba oba mu kika kya muzadde waagwo. nekitegeeza nti omuntu azaala muntu, embwa ezaala mbwa, enkoko evaamu nkoko, empuuta evaamu mpuuta, wa hakadha. alwalad min jinsi lwalid, omwana oguzaaliddwa gubeera mu layini, gubeera mu ttuluba lya muzadde waagwo. nekitegeeza nti singa Allah subhanahu wa ta'ala yali azaala yandizadde Allah, era ba Allah bandibadde bangi. ebintu tebyanditambudde bajjamaani nga bwe tubiraba bwe bitambula olwaleero.
نعم نيو اجتوى الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الولد يجيكو كزالا يجيكو موانا بمشركون بمكة ngabawulira nabi sallallahu alayhi wa sallam asomesa tawhid bwayogera ku mulezi we owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bamugamba nti sifu lana rabbak Muhammad tutendera omulezi wo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nassa surat al-ikhlas qul bagambe huwa Allahu ahad oyo gwe mumbuuza ye Allah atali omu ali bwomu Allahu samad Allah ye yesigamirwako byonna oba mu byonna lam yalid teyazala Allah tabarak wa ta'ala walam yulad era teyazalibwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad tayina kimufaanana tayina kimwenkana owekitiibwa Allah jalla jalaluhu bananga singa Allah subhanahu wa ta'ala yazala kyandibadde kituufu era bwe kyandibadde okubeera nti yazaalibwa yensonga lwaki olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala byombiriri yabijjawo lam yalid teyazaala walam yulad era teyazaalibwa naam mweyo essula y'ekitiibwa ne tusanga nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nafa an nafsihi alwalad yejjako okuzaala yejjako omwana owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala oba ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala tubuteekulamu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka asifatu thubutiya ebitendo bye tunyweza ku Allah subhanahu wa ta'ala omuteeko ogwokubiri asifatu salbiya ebitendo bye tujja ku Allah subhanahu wa ta'ala ebitendo bye tunyweza ku Allah subhanahu wa ta'ala tubimunywezaako lwakubanga yabyenywezaako owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lwakubanga omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabimunywezaako era kulluha byonna sifatu kamalin bitendo bya bujjuvu sifatun ula bitendo bya waggulu kalbasari ng'okulaba wasam'i n'okuwulira walilm n'okumanya wanuzul n'okukka nam waladil obwenkanya الضحك okuseka alghadab okusunguwala nam oba okunyiiga asakht okusunguwala nam n'ebirala bingi nnyo mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga tubimunywezaako ki bunyweza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuli asifati dhatiya wa sifatu lfiiliya omuli ebiri ku ye yennyini nga ye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga la tanfaku anhu tebimwawukanako ng'emikono ebiri nam ng'okumanya tebukya kumakya nti ate kati Allah tamanyi nam ng'okulaba ng'okuwulira ne mubeeramu ne asifatu lfiiliya ebitende byebikolwa nga Allah azza wa jalla wabeera ayagalidde wakikolera kadhahik ng'okuseka nam alghadab sunguwala okunyiiga annuzul okukka min asifati alfiiliya mu bitende ebyebikolwa nga Allah azza wa jalla akola bikole mata yasha wabeera ayagalidde kati omuteeko ogwokubiri wali eri asifatu salbiya ebitendo bye tujja ku Allah subhanahu wa ta'ala tubimujjako lwaki liannahu nafaha an nafsihi olw'ensonga nti owekitiibwa Allah azza wa jalla yabyejjako limaatha lwaki liannaha sifatu naqsin olw'ensonga bitendo bya bukendeevu la taliqu birabbi alkhaliqi tabaraka
wa ta'ala tebigwana tebijja mu kitiibwa kya omulezi waffe omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabyejjako ekyokulabirako nafa an nafsihi sina wa nafa an nafsihi nawm yejjako okusumagira ne yejjako okwebaka yagamba Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm teyebaka tasumagira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naam kadhalik yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ya ibadi abange baddu bange inni haramtu dhulma ala nafsi nze nezizaako bulyazaamanya awala nagamba nti wama rabbuka bidhallamin lilabid omulezi wa Allah azza wa jalla talyazaamanya bitonde bye kati nafa an nafsihi dhulm yejjako okulyazaamanya naam yejjako kolaki okulyazaamanya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik n'ebitende ebirala ebyobukendeevu Allah azza wa jalla byejjako omubaka sallallahu alaihi wasallama byeyamujjako omwo nno mwemuli ekitendo ekyokuzaala Allah azza wa jalla yejjako okuzaala nti tazaala lwaki liannaha sifatu naqsin olwensonga nti kitendo kya bukendeevu la taliqu biazamatihi wa jalalihi tabaraka wa taala tekijja mu kitiibwa kye n'obugulumivu bwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala kati Allah azza wa jalla bw'aba yejjako ekintu kyonna baddu ba Allah tabaraka wa taala tetukkirizibwa n'akamu n'akeddagala ate ffe kuwakana oba kumuteekako lwampaka nti aa okiri ng'ate ye agambye nti sikiri era tekindiiko kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatusinga okwetegeera era yatubuulira nti ali bwati n'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kati ffe tetukkirizibwa ate kumuteekako kyatatugambye nti akiri mu ngeri y'emu tetukkirizibwa kumuggyako nam kyatugambye nti akiri oba muntegeera eno mu bitendo bye tumunywezaako tubimunywezaako lwakuba yabyenywezaako tetukkirizibwa kuwakana nti apaana si bwali ate nga ye agambye bwakola ki bwali oba omubaka we nga bwagambye nti bwali nam kiba kitukakatako okubeera nti naffe tukkiriza era netumuyita oba netumutenda nga ye bwe yeetenze oba nga ye omubaka we sallallahu alaihi wasallam bwe yamutenda kadhalika Allah azza wa jalla bw'aba alina kyeyejjeeko sikiri nam kitukakatako 100 ku 100 okubeera nti naffe tukimuggyako Allah tabaraka wa taala kubanga akyejjeeko oba omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimuggyeko baddu ba Allah tabaraka wa taala wano we tuli mu nnaku zino abaddu bangi Allah azza wa jalla agamba nti tazaala naye ate nga bo bamunywezaako nti azaala kirekereka muyinza n'okubaamu abagamba nti basiraamu naye ate mwana wattu nga nabo bazaaza Allah subhanahu wa taala batya omuntu yenna ayetaba n'abantu abo abazaaza Allah subhanahu wa ta'ala mu nsonga yonna ng'omulamwa gwayo oba ng'erina akakwate n'okuzaaza Allah subhanahu wa ta'ala oba n'olunaku luno omuntu oyo aba azaazizza Allah subhanahu wa ta'ala tahni'atuhum okubozaayoza okutuuka ku lunaku luno naawe omusiraamu n'oyoza myaka mwago n'ogamba nti Merry Christmas mbagaliza olunaku olulungi oba mulukulike mwebale kulutuukako gwagamba nti oli musiraamu eddiini yo nga si bwegamba naye ate n'obayozaayoza olw'okuzaaza Allah subhanahu wa ta'ala obeeranga abawagga head mugende mu maaso kyemuliko kituufu munnange naawe obeera weetabye wamu nabo mu kuzaaza Allah subhanahu wa ta'ala tabadulul hadaya okuwanyisiganya ebirabo gifts buswiti obutalatala zika
neziyitiŋŋana nam oba bigambo oba kikyonna baruni baddu ba Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum kasita owanyisiganya nabo ebirabo muganda wange ow'ekitiibwa obeera weetabye nabo mu kuzaaza Allah subhanahu wa taala muawanatuhum au attaawunu maahum fi ayi shay'in okuyambagana nabo mu kintu kyonna nga kiri related ku lunaku luno oba kukusa olunaku luno ng'okubasalirako ensolo oba enkoko ng'okubafumbirako emmere gye bagenda okulya ku lunaku olwo ng'okubazika ebyombo kati ng'amasepiki okubaziko emirawo wahakadha kitegereka okubazimbirako ekidaala bayinza okuba nga bagenda kukola ki nga bagenda kuteekawo pate wabweru awo lunaku lwa Christmas olwokuba abantu bagenda kuba bangi n'ogendayo mu kuyambako okuzimba ekidaala oyinza okugenda n'otema Christmas tree nga gwenyini gwogitema kiriya oyinza okugenda n'obapangisiza kyopangisiza batumye ggwe oba okubazika ku bidomola oba okubazika emmotoka oba okubazika ekintu kyonna Sheikh waffe Ibn Baz rahimahullah yatugamba nti ne bwekibeera kyombo wadde akambe akagenda okuwaata oba akagenda okusala gwe ng'omusiraamu tokkirizibwa kubayambako kubanga Allah yagamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan teriyo ithim esinga kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatugaana okuyambagana mu by'okujooga Allah oba mu by'obujeemu teriyo bujeemu businga kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum nolekyo tetuyambagana nabo okugenda mu mazina oba okugenda mu bikiri oba okugenda mu bivvulu ebyategekeddwa ng'omunasaba gwa kuzaaza Allah subhanahu wa ta'ala bulijjo ebivvulu bulijjo emiziki bulijjo sinema eyo gye bazitegekera bulijjo biri haramu omusiraamu tokkirizibwa kubigendamu ebyo biri haramu naye ate bw'ogenda ate mu byategekeddwa ebyo nnyini naye ng'ate byategekeddwa olw'okukusa olunaku lwa Krisimasi naawe obeera ozaazizza Allah subhanahu wa ta'ala naawe oba ozaazizza Allah subhanahu wa ta'ala tebatuwa emmere ne tugirya abaana baffe ne bagirya tetukkirizibwa baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yaffe tetukkiriza bino tetulaga bukyayi bino tetulaga kusosola bino tetulaga kuvumirira madiini malala wabula tusomesa n'okulaga eddiini yaffe kyegamba enzikiriza yaffe eddiini yaffe ey'obusiraamu yeeyigiriza etya yeegamba etya nolwekyo abantu batutegeere bulungi tebatukwata obubi ne bagamba nti tuvumirira amadiini amalala oba tusosola oba tulumbagana tusomesa eddiini yaffe busiraamu egamba ki abasiraamu bagitegeere ng'omulokole bwanadda wali naye n'asomesa nti Yesu Kristo omwana wa Katonda asomesa eddiini ye kyekola ki kyegamba ng'omukristaayo omulala bwanadda wali n'asomesa kyasomesa nti Yesu Kristo yakomererwa ku musalaba nze omusiraamu nange nenzira wano neŋŋamba nti apaana Yesu Kristo oba Nabbi Isa takomererwanga ku musalaba kubanga Allah agamba wama qataluuhu wama salabuuhu walakin shubbiha lahum kirekereka bulungi nolwekyo abantu abatuukirwako mu meseji zaffe nga twogera bino tusaba batufune bulungi kubanga lino eggwanga barakallahu fikum batugamba nti buli omu kugamba lino eggwanga lirina freedom of worship freedom of worship bwe batugamba bulijjo kakati okuworshipinga Allah tabaraka wa taala nze ng'omusiraamu bwentyo kubikwataganako ne bino ebigenda occasions ezigenda mu maaso bwentyo bwe nina okuworshipingamu Allah subhanahu wa taala era bwe nina okuyigiriza abaddu ba Allah oba okubagamba oba okubajjukiza kubanga eddiini yange bwetyo
bwetyo bwegamba. Allah tugambye nti lam yalid wa lam yulad, eyo Qur'ani teyazaala era teyazaalibwa. N'atulaga n'okutulaga n'agamba nti wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, omusaasizi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tekijja mu bugulumivu bwe, mu kitiibwa kye tekijja n'akamu n'akeddagala okubeera nti azaala omwana. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tazaala. Eddiini yaffe bwetyo bwesomesa. Muntegeera baddu ba Allah. N'olwekyo abasiraamu tubeekesa barakallahu fikum okwetaba mu mbeera yonna etegekeddwa olw'okukuza nankadi omulamwa guno, olw'okuzaaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eddiini yaffe bwetyo bwegamba, tekkiriza musiraamu kwetaba wamu n'abazaaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Pointi ey'okubiri gye njagadde okwogerako mu maaso gammwe mu bufunzefunze, barakallahu fikum, bitera kutambula bibiri mu nnaku zino. Anti bitera kutambula Merry Christmas and Happy New Year. Abaddu bawoggana, bakuba embuutu, bakuba embeekuulo, ne benda ne bakola batya, bakola ebintu bingi nnyo mbu bamalako omwaka, ennaku z'omwezi nga 31. Ekiro balindirira essaawa 6 ziwere, ne batandika okutulisa bifireworks, ne batandika okukuba ebisepiki oba ebidomola, ne batandika okujaganya, ne batandika okukuba enduulu, ne batandika okucacyanca okamala obukamazi. Eyo si ddiini yaffe. Eddiini eyaffe tetugamba bwetyo. Naam, ffe ng'abasiraamu abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abasoma obusiraamu, barakallahu fikum, ma hakadha umirna, si bwe tutyo bwe twalagirwa ne bw'okiteeka mu magezi ag'obuntu. Naam, abamanyi batugamba bigambo bibuulirira. Ya buna Adamu, owange mwana Adamu, innama anta ayyamun, mazima ddala gwe oli nnaku, your days, okolebwa nnaku. Naam, nesigenda nga zeepanga neziwera omwaka wa hakaza nakipaka bw'oyingira ettaka. Innama anta ayyamun, mazima ddala gwe oli nnaku, your days. Fa idha dhahaba yawmun, olunaku bwe lumegukako ne lugenda, dhahaba ba'duka, part of you, ekitundu ku ggwe kiba kigenze. Engeri gy'oli nti okolebwa nnaku muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, olunaku lumu singa lumegukako ne lugenda, of course ne lugenda automatically, ekitundu ku ggwe kiba kigenze, kiba kikuvuddeko. Kitegereka? Bwe kibeera nga olunaku lumu bwe lugenda nga part of you, ekitundu ku ggwe kibeera kibeguseeko nga kigenze, tokyawaza nnaku Allah azza wa jal ze yakutegekera nti zogenda okuwangaala, ez'obuwangazi bwo tezikyawera. Olunaku lumu lwokka bwe lubeera nga lugenze, paati yo neebeera ng'egenze, oba paati ku ggwe neebeera ng'ekuvuddeko. Fama baalu sana, ate kiri kitya ku mwaka omulamba? Awo mutuufu gwe ng'omusiraamu ategeera alina amagezi, atanywa na ku mwenge, abeera soba anytime 24/7. Oyinza okukwata embuutu n'okyacyanca. Naam, oyinza okudda mu kipeepeewo, oyinza okugenda mu nkuuka n'osala omuziki okutabanga nawo. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, omusiraamu tayinza kukola bw'atyo. Ategeera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga kiba kitegeeza nti asemberera kufa. Allah tabaraka wa ta'ala yatulaga nti mu ntegeera y'abantu ey'obutonde Allah azza wa jalla gye batonderamu, era kya butonde okufa badduka kudduke. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, bekweke ne bekukuma ne badduka. Qul
inna almauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad bagambe mazima ddala okufa kwe mudduka kwa kubasanga kiregeza tuteekako buteesi kakokola tondeka nnyuma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo yeyogera n'agamba nti man ahabba liqaa Allah, omuntu yenna ayagala okusinkana Allah tabaraka wa taala ahabba Allahu liqaa, ne Allah azza wa jalla ayagala musinkane. Wa man kariha liqaa Allah, n'omuntu yenna atamwa okusinkana Allah azza wa jalla kariha Allahu liqaa, ne Allah azza wa jalla atamwa okumusinkana. Mama fi Aisha radhiyallahu anha shava gamba umbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, owango umbaka wa Allah, my dear, owango umbaka wa Allah, sweetheart, owango umbaka wa Allah, my love, kulluna nakrahu almauta, fenna tutamwa ekitibwa okufa. Teriyo no akwagala fenna kudduke fenna tutamwa ekiyitibwa kufa. Naam, kati tugenda bikola tutya ebyo? Nabbi sallallahu alaihi wasallama nayongera okunyikiza darasa namugamba nti nedda sweetheart, nedda my love. Kitegereka bulungi, ekyo si kyetegeeza wabula omukkiriza essaawa ng'etuuse eyolekera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ahabba liqaa Allah, ayagala yegomba okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga alikaa bamunyweza special. Allah takhaafu wala tahzanu, temutya temunakuwala. Nakyo ahabba liqaa Allah, ayagala era yegomba okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, fa ahabba Allahu liqaa, ne Allah azza wa jalla nayagala okukola ki? Okumusinkana. Naye ate atali essaawa ng'etuuse eyolekera, kariha liqaa Allah, ebyo byakulwana kukola kutyana ki? Temuntwala bannange, kariha liqaa Allah, atamwa okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, fakariha Allahu liqaa, ne Allah azza wa jalla natamwa okumusinkana. Kitegeeza ki? Nti bannange fenna tutyentaana, fenna tutamwa ekitibwa okufa. Kakati obuwangaazi bwe busaliseeko omwaka na mulamba ng'ogenda miziki, osuna miziki, ng'otandika kukuba mbeekuulo okutuyisa fayawasi, ngenda kufa, ng'okuba embeekuulo. Oluvannyuma nga bagamba nti otegeera nnyo. Nolekyo abooluganda, la yajuzu lana, tekikkirizibwa gye tuli kalmuslimina ng'abasiraamu okubeera nti twetaba wamu n'abatali mu kujaganya omwaka, mu kukola kutya, mu kuvuma omwaka. Oyo omwaka okuguvuma gulina musango ki? Gwe tolaba nti ddala mutuufu akoleramu byakoleramu, gwobeera ovumye nga yani oyo ye Allah tabaraka wa taala. Nga Allah bwe yagamba nti yudhini ibn adam, annakuwaza omwana Adamu, anyiisa omwana Adamu, yasubbu dahar, avuma omwaka, wa ana dahar, ate nga nze mwaka, uqallibu layla wa nahar, nkyusakyusa ebiro n'emisana. Ebitambuliramu byonna mu mwaka, barakallahu fikum, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabikoleramu era yabinako obuyinza. Omwaka tegulina contribution yonna, tegulina kyegukola kyonna mweri ebigubeeramu ng'omwaka. Allah azza wa jalla kitonde kyeyatonda nga gwe n'akiteekawo atambulizeemu puroguramu ze, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nze siyinza kwekyangira ku mwaka 2022 nentandika okugamba nti olwokubanga taata wange, olwokubanga muzeeyi wange Alhaji Muhammad Serunkuuma, olwokubanga nali mwagala nnyo, barakallahu fikum, n'olwekyo mwe yagendera guno ogwaka gubadde gubi. Never, siyinza kikola. Omwaka tegulina contribution ku kubeera nti Alhaji Muhammad Serunkuuma yafiira mu mwaka ogwo. Omwaka gwali tegusobola kwekyanga nga Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo nti mwagenda okutwalira Muhammad Serunkuuma. Eyo programu ya Allah subhanahu wa ta'ala
agende omwaka gwali tegulina na contribution yonna kukufa kwa Alhaji Muhammad Serunkuma. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma taqabbal sa'yahu, Allahumma adkhilhu aljanna wa a'idhhu min adhab alqabr, Allahumma a'idhhu min adhab an-nar, Allahumma alhiqna bihi ya rabbal alamin fi jannati an-na'im برحمتك يا أرحم الراحمين. ومع كل موتى المسلمين ومع كل أبناء المسلمين الموتى ومع كل آباء المسلمين الموتى ومع كل مشايخنا وزملائنا يا أرحم الراحمين. منتجيرا nolakyo omusiraamu tokkirizibwa kuvuma mwaka automatically bwovuma omwaka obeera ovumye Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah gw'omwaka oguvuma olw'obutamanyabwo olw'ebyo ebigutambuliddemu, naye ate ebigutambuliddemu Allah tabaraka wa ta'ala yabitambuzza, si mwaka Allah yabikoze. Ate baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala katuleete ekyokulabirako, twali mu 2019 era omwaka bwe gute bwe gwagwako abantu ne baguvuma okukamala obukamazi, ne boogera na bingi n'okujaganya ne bajaganya ne bagambye tuwonye era